Osi yali Besigye oyo nga ntuuka wa Besigye agamba wewe ndio Kalibala. Kalibala yopotea wapi? Kalibala natoka mugamba siva mu adui nze bandika nga ndi mulwadde. Lwaki tebakutta? Ne mugamba banyamba bansonyi. Nali sina musango. Kumbe Museveni bamugambye Kalibala yalabise Besigye nga ngamba kwenda mu mabusu. Amabusu no getugenda mu batema busana ne bazingiza bati ne basimamu ekinnya mubeereyo wansi. Mabusu komera. Komera. Nenga basima ekinnya waawo ne betoloza obusana. Kati mzee nga antumya. Kalibala amekuja nti nga antumya. Kati ono Besigye yali alagidde bansibe. Oyo Besigye gora bo. Kati mzee nga antumya. Watu watumanyiga agamba Kalibala. Ngambasa wewe ndio Kalibala kweli? Ngamugamba ndio mimi afande. Wana omukulu yatuganga ndi mukatamulaba wano Mutebi nga azze nga mmanya nti Lutalo Mutebi yatuukira atuuka emitiyana ne tumwaniriza abantu ne bamwaniriza awo tubali emitiyana y'abantu baali gye bali nze omu kubaate kakundi ako akagenda okuyingira olukoolo okulambuza Mutebi buli gye twalwanira kubanga Mutebi baatugamba yalina nyine Lutalo naye yatukutira emitiyana nga n'atugamba bannange baganda bange baana bange tunyiike tuma Lutalo tugenda kulumala nga bali ne kaguto oyo okujuka ebintu byali mu Lutalo eri mu nsiko n'otwebereza na kati weoli oba we tuli sio sinze nze Kawendi ne we tuli n'abalala abaali mu Lutalo eyo oyunguka ezzika ne lijja ng'olaba bannammwe ate abalala be mwali nabo baabasingako bali bulungi ng'ate tewali ekintu kye baakola ate kisinga kyammwe wakati nze nkunyonyodde nze n'ebintu bingi bye nakola muzeeyi byanteekamu bye nakola ffe nga tetubeera n'abasirikale balala nga bwegwanga kakundi kali fe tulina ebintu bingi nnyo bye twalaba ne bye twakola ate abalala be bataakola naye kati ojja n'obasanga nga bali bulungi nnyo waliwo n'abaana bano abayingira jjo ndowooza muyinza obamanyi bali bulungi bazimba ennyumba zaagala kutuuka ku ggulu eri. Twayisibwa bubi twayisibwanga ng'ekyomunsiko twakubwanga emiggo naye nga titwagenda kulwanirira ggwanga agenda kyeyagalire naye emiggo gyatukubwa mu buli ngeri yonna abantu bakuba bannaabwe emiggo sajja baatukubanga emiggo ne tutamanya kye babe batulanga naye ate kati bwe tutuuse tugenze tulaba netugamba nti ne baatukuba emiggo kino kikyali ekigendererwa kyabwe kalaba kantu kajja ne kankuba ku liiso kuno so olunaku olwo baakuba n'afende essale omukono ogwo kakati akantu kankuba ku liiso titwagenda nnyo ng'ekikulu ku olwo baatukuba abantu nga 9 baakuba abantu nga 9 awo emirambo gye twafunawo ate n'emirambo egyo okugijjayo era nze nagenda era muzeeyi yatumanze adimini yatumanze kubanga ffe twali ku bya transport tugenda tujjayo emirambo egyo kitange yafiirako kitange omulala omutugo twali naye mubuyekera yafa ku olwo Lutalo oba bajumya lwebukalabe Lutalo lwaffe lwasooka olwali oluzibu ennyo baatutamu abantu 9 maiti eze ne bazikuuma paka ne zitandika okuvunda ne zijjamu envunyu era mugenda okugyayo maiti eze era nze nagenda naliko okumulako affe sene ze baatuwa emitwalo 15 15 ekikoze obubi olupapula ndukebedeko sirulabye naye olunaku olulala njadde okuleetera baatuwa emitwalo 15 kati ejo gyali ki? Biseera ebyo omusaala gwe nali nfuna nali lieutenant omusaala nga nfuna emitwalo 8 ekitegedde bulungi ate nga nfuna emitwalo 8 nga nina ekifo ekyamanyi kye nali nzanya mu division yange nali OC workshop nga nze ntwala workshop y'Embale Tororo Moroto okuva Ejjinja Tororo Mbale Lira Kolomojo nga nze OC naye nga ntuula Mbale ekitiibwa ekyo eddaala lyange nalikolerera nga mwekugambe nayingira mu Lutalo ate sirina ndibadde nina naye titumanyi tukiyite ki twakola ki oba twalya ki twatuuka twali baana okusooka kati mu baana ne muvaamu ebyana kubanga kati bw'oteebereza nze ebbanga lye nayingirira mu Lutalo
nendubeeramu nenwana n'ebintu bye nakola paka n'ateeka n'okuteekamu obwesigo n'anteeka mu patimenti era nenkola mweno nenkola mweri okuba nti nkyali ku ddaala eryo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya ONE A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Nga bagamba Sula hakuna Kalibala ya wapi? Omuntu ye mutiwo. Hakuna huyo mtu ye mtu alikufa kitambo mbu yafadda. Nga bagamba ndio mimi, nga bagamba aya atuwa 10 songa. Bagenda bagamba tambule bigere 10 oyimirire. Otambule bigere 10 bagamba atuwa 10 songa no tambule bigere nga 10. Bagamba atuwa miguu 20 tambule bigere 2 oyo. Bagamba tambula. Kwa bibigwa kongo oyimirira. Kakadi waliwo baba bazze okujja okukukenga. Oli wagana tambule bigere 10 kati nabo baba balinawo bapaniyo bajja balabe nga yeggwe bw'aba adu yawe zitandikira okuvugira paka natuka kota gadeni bagamba kweli Kalibala weyiko ne bagamba wendi ovaawa era olagawa bambuuza ngaba ne bagamba nzize wano obadde wa batugamba dda wafadda ne bagamba ahundi ne batuma olwo katabagamba sumama wano baba batumye ddobo bakeeri nti waliwo ekizibu ekiriwo kati bali abaeri munda mu nkambi baba bali stand by okulinda kyekijja kyekiddako mundu kuvuga bonna nga amasasi bagateeka mu kyemba nga batekinga kava kati munange kotagadeyo nga bawereza ku yokubiri bagamba Kalibala nti Kalibala nga yafadde Sadu yoyo nti Kalibala ffe tumulabe nga bangamba yatwende nga bamperekerako nga ngenda kwotagadi yokubiri nga bandeko okwo bano ababadde eno nga baddayo bali nga batandika kumbuza byabwe Kalibala ovaawa batugamba wafa biki ate ozza otya obwomu oboze n'aduuyi ozza otya obwomu okutuuka eno nga magamba nze ntambudde nakatambula ennaku nnya ndi mutambula nali nzijja n'ekikundi ekyakimemere ya muzeeyi abakimemere ya muzeeyi nti nga bakomawo dda nga magana nali nzijja nabo nendwalira mu kkubo n'ensigalayo olwo wali owonye ate mponye ntambudde kati mfunyemu akangubanguba ng'abo nabo banzijjawo kwotagadi eyo nga bantwala ku yokusatu egenda okuyingira mu nkambi nga ntuuka mu nkambi nga bantwala wa adimini olwo lipooti etambudde Besigye oyo yali kwedikwota muzeeyi we yali awo nyine we nali ngenze naye ngoma yitubeera mu kibira kati nga wano kati ate nga muzeeyi alinga wansi eriko wowetero jeno ekibira kyalinga kimu naye nga pigana yeffe tusooka eno ne bagenda nga bawolamu eno bataliyoni ya 5 eno ya 6 bwe batyo ebibinja ebikuuma omukulu obudde nga bangamba kati Kalibala olidde ki nga mbagana akamala ennaku nnya no lwakutano sina kinalindidde olwo ng'ente ziri baazeeta obadde zenjja mpulira zibalya adimini ng'alagira Kalibala ate adimini yali mukwano gwange twaliko naye edda gwe nasoose naye ku kitooge eri ne baŋŋamba adimini Lwahangira yali wano nga bantwale wa Lwahangira ngamba Kalibala muganda wange kiki nga bantemere kingula kinyama bwe kiti nga mbuuza naye ogenda gyokera olutuya nyama njerere tewali muliro tewali kiki enyama ogenda giri okugyokesa teguli munnyo teguli ki omunnyo nkugambye ffe okuva olutalo lwatandika nga twaguvaako dda
kati ate yo nga tulya nnyama nga bampa ekifi kyange ekyennyama sirina nku batemanga busaana okwokya kati nze ntuuse kiro busaana naabutemadde nga njira ennyama yange nga ngiteekako omutwe bwendi kati nga bwe najja wano nengwa wano andi nga tugwa bugulu nga nteekako omutwe nasula kumpi n'ensisira ya adimini olwo baali bamuzimbirewo ensisira kati yankuuma enkyana ripootinge ewa CEO ali munankani antwala enkya kati adimini yankuuma oba siri aduuyi adimini alina okunkumira awo oba aduuyi azze awo bananzija ne banzita kubanga aduuyi bwajja era awo gwosooka okufa gwasookerako kubanga gwoba obaleese kati bano basookeraku kati munange ng'obudde bukya bagenda ku foreni nga nange ngenda ntuula awo ku foreni ng'abantu beebuuza abasirikale babuuza lakini Kalibala wuyo ndio Kalibala manyi abasirikale bazibuzibu oyo ye Kalibala yini oba zimu nga oli ajanabuza Kalibala wowe ndio Kalibala abasirikale engeri gye beebuuza nga mugamba yenze kweli wowe ndio ate nga tumanyiganye nabo Kalibala ulipotea wapi Kalibala sijui lakini uona hawezi kama unakwenda kufa uli akuberako bwati kubanga bali bakiwe Kalibala bwatuka wano bamuta yalabika yagenda mu aduuyi kituufu ngadi bini antwala ewa osi yali Besigye nga ntuuka wa Besigye Besigye agamba wewe ndio Kalibala Kalibala yopotea wapi Kalibala natoka mugamba siva mu aduuyi nze bandika nga ndi mulwadde lwaki tebakutta ne mugamba banyamba bansonyiwa nali sina musango kumbe Museveni bamugambye Kalibala yalabise ate Museveni nga wali omwanyi nazze gubalonde eyo mu Lukoola omusajja gwe tasoose okugamba nti yali wa muluka ewaffe afumbira Museveni omwana oyo yamulonda eyo mu Bibuliya nga bewaffe bamubulako ddala kakati omwana oyo nga bamukumira eri wa Museveni ku headquarter kati Museveni baleeta lipooti nti Kalibala alabise Museveni nga Besigye nga ngamba kwenda mu mabusu amabusu no getugendamu batema busaana ne bazingiza bati ne basimamu ekinnya mubeereyo wansi mabusu komera komera naye nga basima ekinnya waawo ne beetolooza obusaana kati muzeeyi nga antumya Kalibala amekuja nti nga antumya kati ono Besigye yali alagidde bansibe oyo Besigye golabo kati muzeeyi nga antumya kuba twali tumanyiganye agamba Kalibala mugamba sa wewe ndio Kalibala kweli nga mugamba ndiyo mimi afande ovaawa nga mugamba afande nasiga nalwala dda ne bangamba Kalibala bangamba dda wafa dda wafira mu Nainisi ne mugamba Nainisi nalwala Nainisi ne banzijayo afande gundi natwala ekatwe kanjiri ngenda banzijanjabire wali abantu bange ne banzijanjaba kati twali tujja ne omusujja ne gunziramu nga bwe ngamba Museveni mu Luswayiri waffe nga twogera nangamba Kalibala kweli ona hakisa ne mugamba afune byebyo olwo ennaku ziweze ebbiri ndi awo so onaba kwekengero nizo bawafuuka aduuyi nga nafuuka aduuyi kati mba ngenda okugira nga Museveni ayita kanyinaza akawala agamba wanyana jangu wano mwanya okuwuno nga akaana kajja nga kasanyuka kagamba wabulira nange nabula mubuuza bajjajja nti jjajja baafa baabata bonna baabata nange banjijayo mu Kinankani twabiyitanga Bivuliya mbadde eyo gye banzijja kati mbeera wano ne muzeeyi Museveni nga ngamba tolesale nga mugamba afande kati ennaku bbiri senga aduuyi yajja ngamba kwenda kwa adimini ng'agamba ono Besigye wacha walichuke kwa adimini anajua ngangenda wa adimini ngamba bagamba kinga mugamba adimini afenda ngambye emberewa nga uliasa kaga si ndio huyo mtu yako lakini umepona Kalibala ongekuwa mtu yakuwa badoga na mtu wakutibwa nikati nakubiri tuna kitulaba kati bonge ekintu kyawe ekyo kibi bali mu
munnange nga tubeerawo ndoza tumerawo wiiki emu ente ziweddewo ennyama eweddewo olwofunye ekyokulya muzeeyi ekyokulya olwo nga ndyalo kigenda ndya kigenda kubajjukira weebaka ku nnyama eri ennyama baagibba teyakeesa kooteekawo omutwe bwoti awo tulo tuno Katonda yatukola bibala byonna batokyabijjukira bakusitula omutwe kyova ndi Katonda yalekawo ennyindo eno yokka tuwonye ekiro nga twebase naye ebirala byonna kubanga ennyindo eno wadde weebaka esigala yeekyassa esigala essa naye amatu galina dogazibikiramu n'oba nga ototukututa oli naagwita nga towulira amaaso tolaba Katonda yagatekako ekibikka kakati munnange era bwowulira wagamba nti ekyalo beera Wanyindo okweggala Wanyindo eno kintu kikulu nnyo kakati munnange mba ndi awo olwo tebasala ennyama baatandise okumpa lesoni yange nange ntandise okuleeta okwokya oba bakuma omuliro nga twokya ennyama wajja woolya bw'osuna bwoti balina okubwamba kabeeranga n'obwamba empolampola omwo naye nga tebakkiriza kubeera n'akaso twalinanga bibeneti ebibeera ku mmundu nze n'emmundu tebanagimpa wiiki eweze bankuumira awo era okuba nga bagamba ente ziweddewo tunaondoka nga banteeka mu bataloni endala awo kati nange nfunye wengenda nga tuwondoka tuveeyo mu Lukoola gye twali ewala eyo olwo tugenda kutandika kutambula olugendo olutuze Bulemeezi nga tutambula obunaku nga tulizibya nga twalina obuyana twasangako eri abalaalo obuyana muzeeyi nga abugaba kamata mwende muchunge hizo ng'ombe nitapata baadaye abalaalo ente zaali zabagwako dena bazibajjako nga bawo obunyana obuzungu nga tutambula naku wiiki ndowooza ng'emu tulyoke tutuuke ekapeeka nga wiiki namba tujja tuwummula ebigere bizimbye tutuuka wali ddaamu okunywa amazzi bakubira omuli emiggo tusenga kumpi n'eddaamu ngagenda abasika bagikuuma kati okukimayo amazzi mugakimera ku mupango okunywa amazzi muganywera ku mupango nga tutuuka kapeeka ekinana mwena ndowooza mwenkugamba kakati awo nga tuteeka na muzeeyi atandika tukuba siyaasa mulala tulwana olutalo kakati olutalo lupanuwe tugenda kati biki nga baddamu ate nga batugaba buto amagye nga bagawuzaamu olwo tuvudde mu Lukoola tutandise Bulemeezi amagye nga bagagabanya olwo nga banteeka mu kikundi ate ekyomusanvu 7th Battalion ekulerwa kyali Gonza nga nzira omwo nga amagye bayika bagabanya abalala bagenda Kasese abalala bagenda wa abalala Mubende olutalo tuluddamu butemu ngetandika kekera okuva awo kinana mwena awo ngemundu evuga kati olwo ffe aba 7th tugenze Kiwanguzi eyo kyaggweeyo abagende Kasese bagenze abagende Mubende bagenze bwetugwe nga tukabana bwetwe mundu nga munaye nga kubuule mundu ngetandika kuvuga kati ate eyo gye nali gye banzijja ngende ku mundu nga zizze nengende eyo engoma unity ate olwo nga 7th eri eno Galamba wano nengende eyo tugenda tuleete emundu ezo zenekugambye zewadoobuuza ne tuzisomba nz'omukwabo twali babiri abaali mu mmotoka olwo nga tumaze okuva ebugerere eno gundi lutwa amaze okudduka ebiseera ebyo yali akute gavumenti nga botadduse lutwa yasigaddeko kati ate olwo ffe nga tuzze ku lutwa gwe tulwanyisa atuyita mujje ne tugaana lutwa ne tumala omukubira ddala bulungi netumukuba naye nakola ki nadduka kaakati ne tugenda emundu ne zijja ne tuyingira Mityana eyo era nga nze ndikubye emundu ebyo okukanika kola ki tuzimala ozigaba eyo twazigabira Mityana ne bazitwala awo Mutebi n'atuuka ngenze nonkujabuliramu awo Mutebi we yatuukira ebiseera ebyo tumaze okugaba emundu wana omukulu yatugamba nti katamulaba wano Mutebi ng'azze nga mmanya nti olutalo luwedde Mutebi we yatuukira
n'atuuka Emityana ne tumwaniriza abantu ne bamwaniriza awo tubali Emityana eyo abantu baali gye bali kubanga yo teyafuna nnyo buzibu ng'eno Bulemeezi eno abantu babatta bubi nnyo nga tebaliyo Emityana abantu abasinga Bulemeezi bonna nga bali eyo ne baniriza Mutebi awo mu tawuni ebintu byali awo bingi eby'amazina biki ab'amazina gaabwe naye ng'ennaku tuli mu nnaku naye nga tugerabidde essaawa eyo Mutebi ne bajja ne Museveni ne tubaaniriza awo ne batandika okutambula nze omu ku baateka ku kakundi ako akagenda okuyingira olukoola okulambuza Mutebi olumulambuza ki buli gye twalwanira kubanga Mutebi baatugamba yalina nnyini Lutalo nga bamulambuza bali ne afende waffe Museveni nga amulambuza kudda mu buto okubeerera mu Ssinga eyo paka n'atuuka Bulemeezi eno yonna gye twali ate ne bamukomyawo n'addayo nawe kwoli n'akomawo ne tubeera Emityana nze naliwo Emityana nesigala Emityana abaali bagenda e Kasese ne bagenda naye kubanga yalinnyira ennyonyi naye yatukuutira Emityana nga n'atugamba bannange baganda bange baana bange tunyiike tumawutawo tugenda kulumala nga bali ne Kaguta oyo mwenyiikire olutawo tugenda kulumala mwongeremu amaanyi olutawo tulumale banga ddene ne tukwate era abantu okulaba ku musajja oyo basanyuka n'abasirikale bennyini naffe twaddamu kwegamba ekintu kye bayita mulaalo emundu ne yeeyongera emundu neevuga Buganda emundu yavuga omusajja oyo ng'amaze batugambye yalinnya ennyonyi azeeyo mu Amerika si mu Bungereza mwafuna amaanyi emundu yavuga ate twalina emundu emundu yavuga mwali mumaze okufuna emundu ate tufunye n'omulaalo ogwono batugamba ye mukama waffe nannyini Lutalo emundu neevuga mu kino lwaki bali bagamba nti ye nannyini Lutalo ng'ate mwali already mumanyi Museveni ye nannyini Lutalo ekintu ekyo ekintu ekyo nja kikunyonyola ekisooka okireke ekintu ekyo kyali nannyini Lutalo ye yatandika naye bijja bwe bitu nga bw'omanyi ensi mubaamu ebintu nja kikubula kaakati ekyo emundu netandika okuvuga abaali Emityana ne batandika okusonga mu maaso nze kennyini twali Emityana tusonze tuzze Buloba awo Buloba omumanyiwaawo tuvudde mu mugogo omunene awo ng'oyingira Buloba awo tuzze awo emundu evuze abaali bali e Masaka basonze fe tuvudde Buloba ate bantutte wano ku ssomero ly'e Buloba eriko tulisazeeko awo musembera mujja Kampala tusembera tujja Kampala naye nga tetumanyi tujja Kampala kubanga twali tukikozeeko ate ne tukoma ne batuzaayo obuyekera bwe butyo kaakati tusonze tutuuse Buloba tusiisidde emundu evuze awo mu kitooga awo gavumenti ereese amaanyi erikopota zizze batukubye naye batukuba tusonga erikopota zaatukuba mu kitooga awo bagenda bakuba eno mu kitoogo ffe nga twatutunduseeyo dda tuli waliwo akatundu ku masomero awo ag'ebuloba agali waggulu ku lusozi nga tuli bagenda okwetegeeza nga ffe tuli ku lusozi tibadduse tubagobye emisinde tubakubye emundu kwetegeeza bwe tokukakana nga tulina teete mwaka ki abagudde awo Ssaabasajja yajja mwaka ki yajja mu 84 84 kati mutuuse mu 85 tuli mu 85 mulina teete tuyinjidde na teete naye 86 tayinjidde ogamba era 86 na teete yali wa emundu evuze kaakati buli muntu ng'amanyi tugenda wa tujja Kampala wano oba kufa era nga betugamba oba kufa tufe naye ffe tuyinjira oba kufa abafa baffe abasigalawo bajja kuyinjira ng'ate mukama waffe bw'atyo bw'ajja bw'atugamba mukaze mukanda ate ye yajjanga nga ava Bulemeezi awo olutawo twalumala ssebo ng'akyali Bulemeezi awo nkugamba ekawumu ng'ajja buzi ku makya n'alambula n'atuzaamu omulaalo mu nsonga embere n'asiiba awo olweggulo ne bamuzaayo tuba tuli awo munnange tuyinjidde na teete
abapanu abatupanunye wano kuligende nakawuka tuyisomo era nze je nagendera tugenze eri ku Lwentebe nze gye ndagukira abalala abazze wano batuuse mu Ndeeba batukubye mu Ndeeba abantu babakuba obinya basika bafu babateo bangi waliwo bamusabo bali bakalampenge yafiira mu Ndeeba awo bani tugenda nga report tuzifuna battalion ya field gundi bafudde gundi afudde nenga batugamba kimu kusonga mbere kalifani tusalira omubotyo waitayo wazana je twasalira omutu ne tujjawo mu 7th battalion eyo musanvu edumira kyali gonze mwena lyolu tutuse Makindye tukubye Makindye batukubye tubakuba barakisawo barakisi Makindye abasirikale bali mu military yalimu batukuba tubasinza amanyi ne badduka ne tuwagova mundu nevuga emiti yo Makindye awo ngabo jajo nani jigako ebikola masasi nga tuwunya musaifu na tugubye bana abayisene wano ekawempe waliwo abagira kulweho ima nabo basonze kamba twamuyingira mu lugumbo tenenga tumupanuyi mudu nevuga ne tuvaawo olw'eggulu ennyo obudde nga bungedde tumaze okukwata buli wantu wonna abasinga gofu zisinga zena zikwatiddwa ne tujja wano nze najja wano ku rediyo wano ku radio Uganda edo yennyini we tuli wano ekibinja ky'omusanvu kyajjako nankani emu kampu ne tubeerako ne tukuumako wano ne tuvaawo ne batutwala wali wansi wali ku karawundi tekali wano kali awo wansi dekakano babatwala kweri kali akawali kitugumu wano kituguma usi wano kati ate wano ne bajjawo abalala bayali oba battalion ekiifu wano ne batujjawo ne tugenda awo ne tuvaawo ne tugenda Embuya bangamba wano tewali wangu olwo tuvuddewo ffe 7 evuddewo wano tugenze Embuya wano katawamala okukwatibwa ndo lidi emaze okukwatibwa oba Salego baleeta wano kati abo anti be baali abakulu nga bagenda bawa ebifo by'okukuumamu olwo tugenze nekyali gonza tugenze Embuya obudde tebuzibye naye ng'owulira mundu evuga naye ng'okuwamba kuwedde Embuya awo balangirira ne batugamba sasa tumeteke Kampala tumukute nti obudde buzibye natugamba kila muntu ne tukuba amasasi waggulu awo tukuba amasasi twesanyusa maye omusirikale wadobera mu nnaku era baagala osanyuke naye nga gwe mu mutima omutima mukalubu kaagala bwe tumala okuba amasasi waggulu ati tuleekaana bwenzisa bwe nti emundu amaziga ne ganvaamu ne ŋŋamba olutalo luno kati ndutuusizza wano naye nasigala bwomu ekirowoozo ekyanzigira bwe kityo nenkaaba naye nga ne bakulabako ng'okaaba bw'okinyonyoka nenkaaba n'owulira ku mutima nempulira ku mutima nasigala bwomu tutuuse ku buwanguzi naye ng'oli omu nsigadde bwomu kati ngenda kikola nti mu nsi muno amaziga ne gajja nentuna wansi bwenti naye okikola awo webbira booti ne bakulaba olwo kyali gonza yakulira battalion yaffe ey'omusanvu twasula awo naye ng'emundu evuga eno tuli standby emundu evuga enkeera ne batuwalulawo awo ne tutandika okutambula tugamba tugenda Jjinja abasirikale twabagoba naye nga badda okulangirira kuwedde okulangirira gavumenti tugikute nti naye bado tunasonga gavumenti maze ogikwata naye tukyagenda mu maaso wano mumaze okukwata gavumenti mujaganyizaamu kuba bukubi masasi mu bbanga kyekyokka nemmere tunaba kumanya otunawagirira era kyembadde ngenda okubuuza nti kuba wali suubidde okulya ekimere wa enkoko ente biki ebyo ssebo tebyaliwo nemmere tetunagirya titumanyi tugenda girya awa kakati awo ekyomukisa ekyaliwo abagenda munankani awo tumaze okuteeka gundi eyo Mbuya amasiro bagamenye bajjeyo emmere ekisirikale tulidde naye ng'omunyo oguli muli ennyama omunyo oguli muli
bisikwiti wa munnyo mbadde temumanyidde tubimanyi mumaze emyaka 4-5 miramba ffe tumanyi kulya kayinja waffe na muwogo waffe tubiridde enjala tubiridde tunywedde amazzi ag'ensi yonna twakesezaawo awo naye ng'emmundu zivuga puupuupuuya puupuupu bano bannaffe betuze tugaba badduse abamu badduka n'emmundu beekweka eyo zino emmundu ezaali zivuga ekitegeeza mwali mukyalimu abamu bamu baddukiranga mu bizimbe ebyo kakati ate ne beetambulanga ne bakuba obusasi ovugire esasi nga tulumbawo omusango omwoyo mwafiira kati wayitawo tukeseza enkira nga batugamba otawe tulunaba Kampala tumaze omukwata naye tukyalina awalala bano bannaffe badduse bakwata lino abalala badduse bakwata lino mayimba mulwana mulekawo ekkubo erinatwala bano abanayita abatidde bagende ewaabwe bekweke kati bano bomboloodo yasigalawo bawagula muno ne badduka ne bakwata eyo abaali bakwata bano bagenda n'amajja emmotoka ne bagenda zo bikibindi nga bamanyi tebajja kutukwe bajja kutusinza amanyi badde naye ekitasoboka kitabamala okukwatako kino ekibuga oba tokyalina kyonoonya kirala twagendanga tubakuba baabo tuli jjinja baabo okukakana obulungi nga tuli 10 twatuuka 10 ng'omusana guli awo gutta n'omuntu guno gutwalaba eno gutwalika eno nga bye biwero twatuuka 10 ekiri eyo omusana gwaka gyewendi Katonda enjuba yagisembezawa omusana gwake netugamba kino nga kitalo kwezi tukirabangako tukira mubadde eri mubibira tubadde mu bibira katuli mu mbubbu omusana gwa kyali gonza natugambira timutya temujja tugenda tukyagenda tubuzayo mayiro nga 5 oba okutuuka nga tubuuza nti banayinca bajaganya batulaba batuyozayoza bateso baleeyo tubabuuza Soroti mayiro ngapi Soroti bado naye nga batugamba kimu aduuyi mwali bakomawo tugamba bakomawo nti kale naye nga bakomawo biki babagambanga nti abayekera batuuse awo nga badduka nga beeyongera bano lipooti zagendanga erife batuwa lipooti abava eri nti abakyoli bakomawo n'abateeso abava eno babawa lipooti babagamba abayekera baabo bajja bali ku bigere bajja ate ffe nga tuyita mu nsiko tuti abalala bayita mukuba abalala tuyita tupanuwa tuti kati munange nga budde buziba bwazi awo gyomanyiwo waliwo omuggo ogw'enjira Soroti awojja omundu yavugira awo nga beesibye awo twalwanira awo ennaku 2 so muvudde Buganda tuvudde e Buganda kati tuli teso emumambuka bagamba tuwali ntubuuza mugamba tuwali akuna nga tubatuusiza eno yonna mukyakolaki ate olwo kati naffe mudugaze tulina mpitirivu mbuya twasanga esitowa netumenya ngotulina nemmotoka ezituvaako emabega kubanga bwe twatuuka ejjinja nawe netutopinga so okuva wano okuva ejjinja okugenda Mbale kweyongerayo bigere byali bigere tukyali bayekera ssebo abalala babatenganga ku loole n'ebyokulwanyisa emmundu ng'ezo zitwasanganga nga zituvaako mabega naye nga abasonga tugenda tupanuwa mu muceero mwe tuyitamu kugambe paka twatuuka 10 ne tuva 10 ne tuyingira Soroti tuli ku ekyo kigere ekyo emmotoka zile zireeta abalwadde abakyasobola loole zezijja zibaleeta n'emmundu zaffe ezitugenda tulonda ku bantu tusulako ku biroole abakooye babateeka ku biroole ne babavugako ne batusaba batuusizza paka wetwayingira Soroti naye nga mbakubire Soroti olutalo ne luddamu buto mundu nevuga Soroti netuuka tupanduwa Soroti oyo yena kyali kizibu nnyo Soroti ate olutalo lwali luze buto nga ki ekiruuzi obupya abasajja batuuka eri anti abasinga yali ewaabwe n'abaana abalangwa abakyoli abaali bayisaawo bonna ne bafunga ne bafuna emmundu nsufu
ne batukuba omuliro ne tubakuba omuliro batukuba omuliro batwala omuliro tuzza muliro batwala tuzza muliro ne badduka angamba mbu waliwo batuuka ne bagamba kale mufuge eyo naffe katubasalireko kaluma kati baali kaluma olwo tumaze bano abayita eno batuuse kaluma ate nga naffe kyetugoba tulina okugenda tusinkana eri mundu nevuga olutalo ate lwali batuttamu abantu bafuba naye enkomerero nga tumaze tubasomosezza awo otwala ne tubasomosa otwala ne tulabika nga abalumaze netandika okudda mpola mpola netutuuka waliwo ekitundu bazaala obote netusisirako awo olwenaku ziyisewo ebbanga n'omwezi guweze tutalo tulumaze kati netudda esoloti bwe tutyo ndowooza mu bufunze netugenda nga tumala olutalo so okutwaliza wamu olwo lwali olutalo nga tetugenze mu bakoni nga tetugenze mu balakwena olwo lwabalakwena lwatandika luvannyuma nga tuli mu soloti awo abo tunaabakwatako olulala abo tunaabakwatako olulala nekyo kyoyinza obuteerabira mu nsiko eyo bekyogamba nti sisobola kwerabira kintu ki mukulu Kisubi ensiko eyo yalimu ebintu bingi ebitasoboka kwerabirwa ekisooka okubonaabona kwali kw'amaanyi kubanga bw'ojjukira ebintu ebyali mu nsiko n'ezigali okujjuka ebintu ebyali mu lutalo eri mu nsiko n'otwebereza nakati weoli oba wetuli sio sinze nze Kawendi ne wetuli n'abalala abaali mu lutalo eryo oyunguka ezzika ne lijja ng'olaba bannammwe ate abalala be mwali nabo babasingako bali bulungi ng'ate tewali ekintu kye baakola ate kisinga kyammwe kubanga nze nkunyonyodde nze n'ebintu bingi bye nakola muzeeyi bye yanteekamu bye nakola ffe nga tetubeera n'abasirikale balala nga bwegwanga kakundi kali fe tulina ebintu bingi nnyo bye twalaba ne bye twakola ate abalala be bataakola naye kati ojja n'obasanga nga bali bulungi nnyo waliwo n'abaana bano abayingira jjo ndowooza muyinza obamanyi bali bulungi abazimba ennyumba zaagala kutuuka ku ggulu eri naye kate nze ennyumba yange gye nazimba eri awo bwetusoma Kisubi olifuna omukisa n'otuuka yafuna obudde wanituuseka wange ennyumba gye nazimba nagula mabaati ku ATM y'Embale nga bagikola bupya tumaze olutalo kati osubira amabaati ago gafaana gate amabaati agaali ku ATM y'Embale kwe nagula nga bagajjako bakola bupya nengenda nzimba ekisisira kyange ewange wano ekawumuse muto kakati enju yonna etirika mazzi nkuleetera nno embeera eyo etuleetedde obweraliikirivu n'okubeera obubi ekyo siyinza kyerabira ate tuli mu gavumenti naye nga tetulina kyetulina nkunyonyodde eyo yonna gyempisewange wange omutegedde bulungi naye nga tetulina woosona kati wensula si wayonjo kubanga enju yange bwegituukamu otunula booti nga bwetunudde mutimu lya bituli sirina busobozi ekitegedde bulungi Museveni yajjako eka ewange pulezidenti waffe kati nga tuvudde mu lutalo ebiseera si byawala nnyo nali siriiyo naye Katonda ye wa buyinza baŋŋamba muzeeyi agenda kujja kulambula eyo ng'amaze okuzimbayo wona ebiseera bino amaze okuteekayo ekitebe efaamu ne bagamba muzeeyi agenda kulambula neŋŋamba Naalongo Mayindi Ssaalongo omukyala yafuuka Naalongo neŋŋamba Naalongo bwe yajja naliwo ne RDC kuba yaba kati akulira ekikundi ekyo ffe ng'abaali abalwanyi ab'omu kitundu tetwamulaba baamuyisawo buyisa ne bamutwala ebo obulenzi luweera abadde atera okujjawo mu kitundu naye ng'akera ku makya ne bamutwala eyo Ssemuto n'ayitamu n'agenda Luweero n'agendawa kubanga bo gye batuula baladisi ffe tusigala nga tulumwa nga twagala okumulaba badde manyi bw'ogamba nti yajja ewange nti yajja ewakaawo nti kyobadde otegeeza yajja awaka ennaku ennyingi yajja mu kitundu n'ajja awaka ewange
nga toliiwo nali siriiwo naye naleka Nalongo muwadde brief gy'abamugamba agenda okutuuka awaka Nalongo yaliwo baali batudde awo bamulindiridde ne bamukubira mu ngalo n'akyama awaka n'abuuza waliwo yasookera mu maaso gange waliwo omulwadde gwe yali ajjanjaba yennyini yalagira bamutwale mu ddwaliro kati yali azze okulaba bwafaanana kati bw'ava wali awaka wali osala busazi n'asala n'ajja ewange awaka wange nali nkozewo bulungi waliwo nga bawulira akawewuwewo kano ndowooza bwe yayima wali ku kkubo ne bamusanyusa waliwo emiti nga bw'olaba gino walungi bwe yava wali bwe yali agenza okulaba abali abalina omulwadde gwe yali atuta okujjanjaba n'asala n'ajja wano ng'alabye bano batudde ku lubalaza bakuba mu ngalo bambadde t-shirt eza kyenvu kyava atuuka awo mu lujja n'abuuza abatuuze abanansi manyi bwaye bwagera muri mutya nti gye tuli wano wewaani bangambye wano wa musirikale wange bamugamba wano wa musirikale wani Kalibala wano wa Kalibala manyi oyo omusajja tiyerabe wano wa Kalibala nti gansanyusa okubalaba n'atuuka awaka Nalongo n'amubuuza ku lubalaza awo manye baba bakuume kati muzeeyi bwajja toyinza kweseganya nti simeyingira mu nju ebyo biba tibiri n'amunyonya bye nali mu briefing ze ne mugamba muzeeyi bwajja mugambe ennyumba yaffe yiye ekaddi y'amabaati gaabisa Nalongo n'amubulira mu kaseera ako katono n'amugamba muzeeyi tuli bubi nange nali mu lutalo nalwana naye nga mukyala wange yali mu lutalo be baakuŋŋaanyanga emmere n'amugamba gwe wali mu lutalo n'amugamba ne nalimu naye sifunanga kasiimo baagaba eyo obusiimo naye ate bano be bakwasa oba be bakyamu bagenda bawa abantu abataali mu kintu muzeeyi n'amubuuza gwani ti nze Nalongo walimu mu lutalo nti wakolanga ki nti twakuŋŋaanyanga emmere nga ffe tufumba emmere wa olina emyaka emeka namubwe n'agamba ddala bagenda ne bampa abaana bato nga baali mu lutalo gwe n'amugamba buli kimu wano walinga muno muyewe waffe yalwawo nnyo mukyalo n'amugamba muzeeyi gye tulina enju yaffe yiye ekaddi ye amabaati twasaako mu bakadde tube twagala tukolere ku nju yaffe tuwa amabaati muzeeyi n'agenda mu mulyango gw'enju yange kubanga saaliyo naye nga baba bembula n'alingizamu bw'ati amabaati n'agamba enju amabaati makadde mwagala amabaati ameka nali mugambye 10 nti nagamba Nalongo eka muzeeyi n'agamba nja kubawa amabaati 7 n'agamba nakyobe ono enju ya musurukale wange muwa amabaati 7 enju yembinyo ateekeko naye mukulu Kisubi n'essaawa eno sigafunanga naye sente ze bagamba Nalongo okujja zajje emabega kaawe emyezi nga 5 zo baazimu bamuyita ne bazimuwa ye Nalongo sente ze ez'akasimu muzeeyi yamugamba ye bamuyita ne bazimuwa naye ennyumba eyange amabaati saagafuna naguno gwaka ennyumba eyange efaanana bubi si byombuze ebimpisa obubi ebyaliyo kati ekyo tukifunye tumaze olutalo ebintu ebyali mu lutalo eyo okusomoozebwa okwaliyo wasinga okusanga twayisibwa bubi otasobola kwerabira twayisibwa bubi twayisibwanga ng'ekyomunsiko twakubwanga emiggo naye nga titewagenda kulwanirira ggwanga agenda kyeyagalire naye emiggo gyatukubwa mu buli ngeri yonna abantu bakuba bannaabwe emiggo sajja batukubanga emiggo ne tutamanya kye batulanga naye ate kati bwe tutuuse tugenze tulaba netugaa nti ne batukuba emiggo kino kikyali ekigendererwa kyabwe titwafuna mirembe eri nawano tetufunye kati tulina emirembe olw'okuba nti weetuli ate Katonda yatukuuma olutalo ne tulumalako tulina obulamu kakati wadde tuliko damage namuno damage mu magulu eriiso lino olaba eriiso lino lifudde ennaku zino naye nga lyalwalira eri ngenda kubuuza kubanga bwe ndabye ebifaananyi wali sitedde amaaso 2 ogalina kati ndaba eriiso erimu eriiso lino lifudde ebiseera ebyo naye nga lyafuna damage nga tuli mu lutalo lw'ekalagala eyo baatukuba bubi nnyo kati saamanya kafulagamenti kaava ku
kwanti tanka kava ku kisama yakantu kajja ne kankuba ku liiso kuno. Jabuga lubindi tulabe. Kalaba. Kantu kajja ne kankuba ku liiso kuno. So olunaku olwo lwakuba n'afende Sale omukono ogwo. Kakati akantu kankuba ku liiso titwagenda nnyo ng'ekikulu. Olwo baatukuba abantu nga 9, baakuba abantu nga 9 awo emirambo gye twafunawo. Ate n'emirambo egyo okugijjayo era nze nagenda era muzeeyi yatumanze admin yatumanze kubanga ffe twali ku bya transport. Tugenda tujjayo emirambo egyo kitange yafiirako kitange omulala omutuko twali naye mu Buyekera yafa ku olwo olutalo oba olwala bajumya lw'Ebukalabe lutalo lwaffe lwasooka olwali oluzibu ennyo baatutamu abantu 9. Maiti ezo ne bazikuuma paka ne zitandika okuvunda ne zijjamu envunyu era mugenda okujjayo maiti ezo era nze nagenda naliko ku mmotoka ntugenda tujjayo maiti ezo. Kakati olwo twalwa akantu kajja ne kankuba ku liiso kuno ne Salimu Sali yali agendedde ku lunaku olwo. Kakati akantu ako bwe tutuuka nga tukoze wizito tuzzeeyo bata n'akajjaku akantu kaali katono nnyo bwe kati kafulagame naye eriiso lisigala nga linnuma nga linnumirira kubanga twalina nnyo obujjanjabi nga linnumirira naye nga kaali katono kaali kakubye kuno ku ngulu. Ne mmanya nti eriiso likoza ki lijja kuwona. Kati ebiseera bino emyezi 3 ng'emabega nali ndi awo nveeka wande eyo ku muzikiti e Kagoma wali ngenda kusaala bwe nava mu mmotoka nga nenfuna ebuuzo ngenda okuba nga sikyalaba nga mpulira ninnya mu bbanga bwendi kati wayisewo emyezi nga 5 ogenda okutuuka eka nga nfa bufi omukazi ne mugamba naafukirira amazzi nga njaga amazzi ganyuganga omutwe nga gwagala kwabika wano n'eriiso nga lyabika nkutte wano naye nga amazzi njaga afuka eno gajje bwe gati. Eriiso eno bwe lyatandikira enkeera n'engenda Namirembe ne bakebera eriiso ne bagamba muzeeyi eriiso ligenda kufa baakukubye ebiki nga bw'omanyi abasawo ne bagamba nti bannankubako naye eriiso ero lyafunamu kaddamegi mu Lutalo. Ate ngenda okutuuka eyo nasangayo bannange era nga bali ku byamaaso era gaafuna damagi mu Lutalo eyo ne bagamba sula ne bagamba eriiso linzita eriiso okutuuka ensambya manye Namirembe nga litabudde omusaayi emunyenge eri mu musaayi. Mukyala nansaawo nga bwe bamanyi atadde mu byuma banyizenyize akoze atya we nasangira bannange nabo nga bali ku ebyo ne baŋŋamba mukyala naŋŋamba okukola mu mukinde bali ati nga banyaniriza nga tusa ne baŋŋamba sula tabu gani kati n'amanya nti naŋŋamba lwaki wagenda bombo kuwa baluwa nawe ndikuwandikidde baluwa naye obudde bugenze eriiso lifudde eriiso lyabika nga erigenda okufa kubanga litudde mu musaayi lyayabiseeko akabwa akasooka olwo ntadde mu byuma nambuza naye ddala muzeeyi eriiso lyabadde ki ne mugamba eriiso lyakubwako dda akantu nga ndi mu Lutalo nga bawulidde abo bagamba naye kati lyantabukidde olunaku lumu mpulira bubi nnyo omutwe gwagala kwabika eriiso lyagala kwabika naŋŋamba ogamba eriiso okwabika naye akabubi akasooka kakoze ki olinawo ku sente mukyala Nansi bwe yaŋŋana ne mugamba sente akakadde kamu n'ekitundu naye nga mukulu Kisubi sikayina mu nju n'emitwalo 5 sigirina. Kati olwo nali maze okutumya waliwo muwala wange abeera Mbaale nali mukubira essimu ne mugamba eriiso linnuma najja olweggulo nga nzeeka nava e Namirembe eyo saawa ng'emu nga sikyalaba nze nange ne ntuuka awaka nga eriiso linzitabuse kyava akubira maama we gwe namuzaalamu ali Mbaale omukyala oyo n'agamba taata we mugamba akeera ajje eddwaliro erikola ku maaso obulungi liri Tororo Embaale eri ng'ovudde Embaale. Kaakati mukulu Kisubi ekizibu ennyo nakeera enkya n'erinnya wano baasi eriiso linnuma n'engenda mu baasi tebeeza olunaku lulamba natuuka eri ssaawa 11 ng'eriiso linzita n'ensula enkeera ne bantwala mu ddwaliro Tororo. Tuuka Tororo nga lyebase bagamba eriiso muzeeyi lifudde lyayabise naye libulaku katono lyayabiseeko akasooka naye bwe lyabika lyonna ne lyabika bwe tojja kufuna obuzibu eriiso lyagala kulongoosa oba kulijjamu eriiso lyo likoze ki lifudde naye mbagamba ye bannange eriiso nti eriiso lifudde kubanga enjuba emunye eri etudde mu musaayi nga wano wonna omusaayi gujjudde mulimu ndibanga naawe tunula nga lino nga terikyalaba
kati munaye nga bangamba bagende balirongose ogenda odirongosa ngende ku kitanda kupima pulesa eriiso nga bagamba eri waggulu nnyo tetuyinza kussaako kiso kulongosa liiso ng'eri 180 ey'eriiso ne bangamba tulina okulinda nakeera nnyo pulesa ekke ne bampa obukerende awo ne bandika ku kitanda ne bakola batya pulesa nga tekka ne bankola bate pulesa nga lwaggulu nnyo pulesa nekkamu katono ne bangamba katulinde enkeera ku makya profesa yakeera ku makya saawa nga 2 era yakeera naŋŋamba nkedde ku lwo nasanga pulesa nga esseemu ne bagenda ne banongoosa eriiso bwe nvaayo ne mala ennaku nga 3 balisibye era ogenda odijjako nga sikyalaba profesa naŋŋamba eriiso tojja kunenya wazze eriiso limaze okwonooneka era nga nange nakiraba nagenda eriiso likoze eki ate mu kaseera akatono ne banzayo ne banongoosa ogwokubiri era ne ligaana kati bw'olirabira wano naye nga damage nagifunira mu Lutalo mbadde mulamu ebiseera byonna byonna naye nga kadamage kalina kafunira eri nendowooza nti kalingaako okusaagasaaga kale ekintu ekisomo kyenasanga mu kusomoozebwa kyo kyenkugambye twalwana olutalo naye ffe nga ffe tetwafunamu abamu era nga nabo boosoose okusinkana titumayo batwazza musango ki gwe tutamanya kugenda kulwana naye ng'ate Luweero awo soko y'olutalo yonna yali abantu b'e Luweero abaana b'e Luweero abasirikale beewaayo nnyo n'abantu abakulu abali mu Luweero ne batukwatirako ensekere zaatuluma ekintu ekyo ensekere zaaluma ffe nga bw'ogira wano bw'oti wano wonna nga wamyufu nsekere enjereere era nga tetukyatta nsekere ekiwulidde kati ebyokusomoza byekifaanagana nga ebyo byonna twandibiyiseemu ne tutuuka eno ne tuyambwa owummula otya otyo okuwummula kwange tikwali kubi nasooka nensaba okuwummulwa luto yasooka ne bagaana ne bansiba nako ne baŋŋamba Kalibala mwe mwatandikola tuyinza kuta nensaba nenzirayo omulundi ogwokubiri naye omulundi ogwokusatu ne banzikiriza nawummula mu butuufu nenzigiza empapula ezaali zijjuzibwa abazungu nawummula ku mulembe abazungu abasooka okujja okutuwummuza kwe nawummulira nensaba mukama wange CEO bali Kalege bamuwulira bamutawaswa nakkiriza nansayiningira n'akatabo nkalina gwe nga bw'okalabye oyogera abazungu abaasooka okuwummuza oyogera ki kuba ffe tumanyi waliwo abawummula 92 ne 92 abaasooka baali abaasooka 92 nawummula 95 nenfuna ebbaluwa yange nenfuna n'akatabako kenkulaza mukumula muno kuba bwe mpulira okulaajana kulaajana oba okusomoozebwa kwolina oli ayinza okubuuza nti bwe mba muwummula tewali kye babawa muwummula babawa buwi katabo nga mugenda ka mukulu kisubi naddala mu abawummudde obulungi obuuziza ekibuuzo ekyo fe abaasooka okuwummula nze nali mu luutu yakusatu twawummuzibwa bubi si mubi nti baatukaka kubanga nze tebankakanga kuwummula naye nakunyonyoleko negamba nze ekyampummuza nali nakoowa omulimu gw'obusirikale ensonga ey'okubiri namala olutalo nga ninayo abaana 2 olutalo bwe ndumala emyaka gye namala nenzaala abaana naye nga sina buyambi bulungi nensalawo mpummule omulimu gw'obusirikale nzireyo eka nyamba abaana bange kubanga nebiseera ekyo ne bakadde bange baaliyo baali bamaze olutalo naye nga tebalina embeera gye baalimu nga mbi kati nga ate nze nkyalina ku maanyi nensalawo mpumule nzireyo eka nyamba abantu bange natuuka okuwummula kwange tekwali kubi na certificate nagifuna okuwummula kwaffe sente ze baatuwa emitwalo 15 15 ekikoze obubi olupapula ndukebedeko sirulabye naye olunaku olulala njadde okuleetera baatuwa emitwalo 15 kati ejo gyali ki kusiima
Musala. Twachebuuza ne kitusobera kubanga sikitegeera. Kubanga ebiseera ebyo omusaala gwe nali nfuna nali lieutenant. Omusaala nga nfuna emitwalo 8. Ekitegedde bulungi. Ate nga nfuna emitwalo 8 nga nina ekifo eky'amaanyi kye nali nzannya mu division yange. Nali OC workshop. Nga nze ntwala workshop y'Embale, Tororo, Moroto. Okuva Ejjinja, Tororo, Mbale, Lira, Koromojo. Nga nze OC naye nga ntuula Mbale. Naye nga nze nga lieutenant ate omulwanyi sente ze nali nfuna emitwalo 8. Kakati baatuko tuumuza ne batuwa emitwalo 15. Era ekipapula tuliba tuddemu okusingana ngenda kikuyita kubanga kinoyiza ne sikiraba. Naye nfuna emitwalo 11. Emitwalo 15 egyo tutwamanya baatuwa kasiimo nsuubira kubanga baatuwa transport. Emmotoka enzije Soroti nawumulira Soroti. Enzije Soroti endeete ebulemeezi. Kakati ndowooza ne batuwa emitwalo 15 ng'akasiimo. Gwe tewafuna mabaati? Kati fe abaasalawo ga nti tuwummudde. Tetwafuna mabaati. Era n'abalala bolibo basanze b'ekikanganzi. Fe tetwafuna mabaati. Wabula mabega baddamu awo ne batuyita ne batuwayo emitwalo ndowooza nga 8 oba 9. Okutwala mu ndowooza twafuna sente zisuka mu kakadde awo oba 2 zezo sente. Kati bw'otunula wakati ennaku zino bavaamu bafuna tubiyite biliyoni. Miliyoni bimeka? Nziwulira. Kati fe tetutafuna. Mukama waffe n'addamu n'agamba batafuna abaasooka okuva mu magye abagyetolera abo kusima tujja kuddamu tubabalirire tubasasule. Naye ago gaafuuka gannyana. Temukirabangako? Tekiriiwo era tekimanyi nga kiribeerawo. Kakati fe bwetyo bwe tuli otuukawo ensula n'otya n'okutya n'ogamba omusajja ono olutalo yalutandika 82 na guno gwaka wano gwafana. Babimanyi nti awummudde obulungi ali pensionable. Pensionable gyogedde Museveni yagamba bagenda tujja ku pensionable batuse ku musaala kubanga obusente baatuwa butono. Kakati pension eyo gy'owulira yagamba otujjako nze nfunayo emitwalo 15 buli mwezi. 16 buli mwezi. Ebintu byange nfunayo emitwalo 16 buli mwezi. Ate sente ezo nzifuna nalya dda looni ku sente ezo okusomesa abaana, kwensomesereza abaana nalyayo looni. Kati sente ezo bwe nzifunayo oluusi nfunayo emitwalo emeka 5 nga bamanyi babala ebintu bya oluusi nenfunayo emitwalo 4. Akati sebo ze sente ezo zetubalibwa mu gavumenti ngaffe abaasooka okuwummula abazifuna naye ng'ate abalala tebazirina. So mu kiseera kino owangaalira ku ki? Mu kiseera kino embeera yange si nnungi. Embeera yange kyetebedde nnungi, sente sirina. Naye nga nina abaana bangi be mbadde nsomesezza ku baana. Mukulu kisuze ekyo kye nsooka okwebaliza Katonda. Nsomesezza ku baana. Nali ntuuse w'enemererwa ndaba mukama wange Kaguta. Wafuna chance n'omusinkana? Nafuna chance nemusinkana okumala ebbanga ddene naye nasala amagezi nendumba mukyala nakyoba oyo nemunyonyola obuzibu bwange n'aŋŋamba nja kutwala olabe pulezidenti. Lwali olunaku luno omwaka ngwerabiddemu mabegako nnyo ebbanga liyiseewo. Muzeeyi yali agenze ekisozi eyo mukyala nakyobe nampita neŋŋenda ekisozi nensinkana muzeeyi. Naye ogenda okusinkana muzeeyi ng'ekizibu kye nnina kyakusomesa abaana. Abaana nali mbasomeseza nga batuuse ku yunivasite. Nga ninayo abaana nga 3 nga batuuse ku yunivasite. Omu mwannyinaze taata wange yafa mu Lutalo, omwana oyo n'asigalawo. Omwana oyo nemukwatako n'akoma wansi awo kati nemukwatako nemutuusa ku yunivasite. Kati awo nasinkanira muzeeyi nemunyonyola obuzibu bwange nemugamba muzeeyi nina abaana batuuse ku yunivasite naye sirina ssente zigenda kubasomesa. Ngambe twali tumayiga n'agamba Kalibala olina abaana batuuse ku yunivasite? Nemugamba nina abaana batuuse ku yunivasite. N'agamba bameka? Nemugamba 3. Naye omu diguli esooka yagimala
naye omulala njagala agende mu yokubiri n'omulala atandika butandisi n'omulala agenda kutandika n'agamba abaana abo ngenda kubasomesa ekyo nkyebaliza Katonda yansomesaako diguli emu kubaana ababiri abalina diguli emu naye ate nayo nayita mu bugubi kubanga byansindikira okunkola kubambonyabonya nentuka n'okutunda ebyange naye nga te yagamba buli kimu kyonna ekikwatagana ku mwana ku ssomero ngenda kikola naye bambonyabonya ne basukka nentandika n'okutunda ebyange nalina n'emmotoka yange nengitunda abaana basome kuba nali manyi nti ejja okunkolerako okubeera mu bulamu buno obulala nga nvudde mu magye emmotoka nayo nengitunda abaana basome ensonga ekyo kyo nkyebaliza ekyo nkyebaliza Mukama ne Mukama wange ne mwebaza pulezidenti yankwatirako diguli ezo ebbiri abaana ne bakola ki ne basoma ne bazimala nangamba ekyokubiri abaana bamala okusoma baleete babawe emirimu buyankwasa yantima wati abaana bange bali awo tebalina mirimu nakyo naye kati abaana bange tebalina mirimu era nakyo bwe guyagamba okumpa amabaati sigala bange nakati ekintu ekyo kinkwasa muli nempulira ennaku ku mulimu gwe nakola abantu ng'abo bajja mu kitundu nga tebamanyi nayo gye kyava ennaku nnyingi y'amaanyi okulabikiramu kyetulabikiramu kati nga so oli ayinza okubuuza mu kiseera kino singa osisinkana muzeeyi ki kyoyinza omugamba ki kyomubanja kyoyinza omugamba muzeeyi okumubanja omanyi okubanja waliwo omuntu agamba nti abamu batera tugamba nti obanja wa gy'otaakolera kagamba okawulira naye muzeeyi twakola naye twakolanga banakyewa oyinza olowooza wali owuddekawo ng'abantu bagamba bakama baffe abali b'ensimbi ababeera mu palamenti ne bagamba abasajja babanja tubabala tebaali tebali mu gavumenti okiwulidde baali balina kubanja mukama waabwe Museveni ate kati nga pulezidenti yatwala eggwanga lyonna ate kati ye bw'aba teyeewaddeeyo kutuyamba tuba tetulina mulala gwe tuliko kati bano ababaka betuweereza abagenda mu palamenti batugamba ebiseera tetwali basirikale ba gavumenti twali bayeekera naye ng'ate kyetwakola kati bo ate kyebayimiriddeko kibalirako omusimbi kakale muzeeyi nze bwe mba musinga kuba ndudde okumusinga kyemusaba embeera zaffe si yasula yokka wabula embeera yaffe ng'abantu abaana bagenda mu buyeekera tuli bubi naye ekirala abaana bange yagamba bawa emirimu tebabawadde emirimu guyampa yankuba yapunda nankaditeki naye kati tuludde okusiikanako naye naye nga kyekizibu kyetulina ekyo tuli bubi kubabbulula kutubbulula tuli bubi ddala ate nga tukyalimu kubanga yayinza okuwoza nti abaana be naye nabo mu Kayukiyuki bakola ki baweddewo naye abaana tukyali mu bangi ate ffe abagumiikiriza akitegedde bulungi gavumenti yaffe tujagala tuyinza ganki naye tugumiikiriza tutuuse we tutuuka tiwali kigenda mu maaso ekitulaba kyonna kirimbwa bulimbe kanaasembayo eddaala lino erya Lieutenant ddyo olifuna otya osookera wansi eno oba gwe watandikira ku Lieutenant era ani akuwa ekitiibwa ekyo eddaala lyange nalikolerera nga mwekugambe nayingira mu lutalo ate sirina nibadde nina kansoka nkuzeeko okusinziira ku byoyogedde okusinziira ku byenina walibadde siwulya naye tetumanyi tukiyite ki twakola ki oba twalya ki baani abamu ku baali waba oyogera bwotyo olinga ogamba nti waliwo abamu n'abamu twatuuka twali baana okusooka kati mu baana ne muvaamu ebyana kigambo ekyo kitegeera bulungi okusooka twali tuli bumu kubanga kati bw'oteebereza nze bbanga lye nayinjirira mu lutalo nendubeeramu nenwana n'ebintu bye nakola paka n'ateeka n'okuteekamu obwesigwe n'anteeka mu patimenti era nenkola mweno nenkola mweri okuba nti nkyali ku ddaala eryo ng'ate waliwo abaana abajjo nejjojjo ng'ate nze maze okuwumula era waliwo kati abansinga bayinjidde jjo nelunaku lwe si bwe balinyisa joze ennyota nga bansinze ennyota eddaayo nalifuna nga maze emyaka
okufuna nasooka nenfuna sergeant nasookera ku waliwo eddaala erisooka awo ku sergeant saagenda nnyo weno wansi saabifuna ebyo kati nenvaayo nenzira ku second lieutenant nenzira ku lieutenant naye nga bwe ntuna bwe nti ekitiibwa ekyo kati senga sula sinze nina eddaala ebyo ate nandibadde n'eddaala eryo ne wabaawo akabeerayo nti kati kano katuyambe abasajja bano kubanga twava wala kubanga ye amanyi gye twava naye nga pulezidenti kakati bano abalala baleke kubanga nabo baatuukayo ne bafuna abantu baabwe katugeza nga bafende Saleeba ani abo ate nga bandibadde batumanya kubanga nabeera ne Saleeba emyaka gyonna egisinga abo bonna buli gwowulya omugenzi tumwine abo bonna buli wowulya batabaani baani abasinga bonna bonna nze era bw'otuukayo n'ogamba nti ono Kalibala Kayukiyuki abo bonna naye tewali ayinza kugambako nti Kalibala kino kikino tikiriyo kati ffe tuwulira ennaku ku mutima atali nze nzeka nga Kalibala kubanga seeyogeranga naye nga ffe abaana abasajja mwe tuyitingana abaana abaali mu lutalo tulina ennaku nnene kati gwe omwana oli wamulabye ongambye ani ono omulema oyo omulema Edward ani omutegedde kasita oyo tuli wamu twali badda kati ono mwana gwalabye ono abadde wano jjo era yaŋŋambye nti opita oyo mwana abo batote ate biri ebyaffe biri tebimanyi era tukoze n'akatabo mwami nankani akatabo omwana yange yakakulagako kituufu akatabo ako ebintu byonna bewalaba ebirimu byonna byonna nze nabiteekamu si nze nabiwandiikamu wabula sitole zonna oli bamuyita Kasaakwa oli Kasaakwa kati ono bamuyita gundi gwadde naye gwe bamuyita Nsereko oyo Nsereko ebintu byonna biwalaba mu katabo babirabako ebyo naye nga biva mu nze Kayukiyuki kubanga ati oyo omwana mu lutalo yali muto naye kati agamba eweze emyaka 4 n'okusoma kituufu kati nze ndina emeka olina emeka yo naye tolina nvi olina nti embeera gye mbadde ndimu tiyali mbi nnyo wabula lwakuba mbeera yeeyo abandabirira bulungi nange omubiri gwange ngulabirira bulungi essebo naye gavumenti yetuledde obuzibu senga twatambulira mu mbeera bannaffe abalala gye batambuliddemu twandibadde tuli bwe tuti naye nga bandabirira okunjoleza okumpa kamere bwe mba nkalina kuba ndima muwogo wange mu kyalo eyo nendeeta netukola ki netugaaya naye n'omwana oyo gwalabye akataba kukagamba Nsereko ebisinga byonna biva mu nze kuba yajja oli yamundeetera nangamba omwana ono yali muto naye alina kyayagala mukole naye ebigambo ebyo nze mbimuwa ate omwana oyo oddamu omulaba muneebalize wadde sirina kiki nnyo kyenyinza muwa omwana oyo baatuuka ne basiba omwana wange emyaka egindaba 5 omwana oyo nga tutambula naye tukola tutya omwana oyo nayambeererawo nnyo ne tukola ebipapula bingi nnyo okulaba abakulu naye abakulu bonna be nalinda biteri yanyamba nga bagamba Kayukiyuki gwe omusajja oli mumanyiganye genda wa pulezidenti naye owuyita okutaba pulezidenti nawo wazibu naye ntambudde nnyo n'omwana oyo anyambye nnyo Katonda amwongere mukisa sirina ssente naye wandibaddewo ekikolebwa twandiridde n'embaga omwana oyo nampandika epapula muwandiisi mulungi nnyo nga olaba akatabo ako twakawandiika tukoliko nze naye n'abalala omwana nankolera epapula bingi nnyo ogenda okulaba abakulu nankolera ebbaluwa nankulembera nantwala ewa Jeno Katumba era neebaza nnyo Jeno Katumba yanyamba nantwalira ebbaluwa zange ewa pulezidenti Museveni nampita netwogera nambuuza abaana babasiba batya abaana bange nentuuka pulezidenti n'alagira ne babata ekintu ekyo nkyebaza nnyo nkyebaza pulezidenti Jeno Katumba yatuusayo ebiwandiiko ebyo ate neebaza nnyo omwana ono bwe tubadde tutambula abaana bakabata ndowooza myezi kati nga 5 naye nga bamazeyo emyaka egi 5
akuliko omwana wange muwala ate yali akamala university nakati yali awo talina mulimu. Ekino kino nebaza nnyo omwana mulenzi oyo Musereko Mutumba yanyamba nnyo, yeebale nnyo, yeebalire ddala ne Jeno Katumba ne mukama wange mwebazi, naye nga ekyo kyalina okukola. Kale bansibulire bannayuganda batulaba, tujja funa olunaku olulala. Amiina. Neyanziza nnyo mwami Kisubi Jackson banaye mwena mbebaziza nnyo, neyanziza nnyo neyanzeege temujjanga okwo. Nsiimye era nsaba abandaba n'abampuliriza bwe muba mwinayo ke mulina embeera si ya mulembe, mundaba nnyirira amakoti nga kubye, naye bannange bakama bange bakulu bannange bebantuusiza okundabirawe batyo, naye ng'embeera si ya mulembe nnyo. Nsaba mwena abatulaba ne bakama baffe bedda mubeekube mitima, babeeko ke batukanyugayo, kubanga omulimu gwe twakola titwakola gwaffe oba titwakola gwa President Museveni, wabula mulimu twakola gwa ggwanga lyonna. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya ONE A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.